lya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Bikira Maria gy'ateesammula. Ayi Maria kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange. Nkusitulira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma, nzibiranga omuddu wo owuwo ku wo. Daughters and sons of God, I greet you in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Munyenye yaffe eya wiiki eno, tobeera mwemulugunyi. Munyenye yaffe eya wiiki eno, tobeera mwemulugunyi. Mikwano gyange, leero nzize okubasaba nze nammwe tulwane obutaba bantu abeemulugunya buli kaseera era abalaba ensobi zokka mu buli mbeera. Bangi twanguyibwa okulaba ensobi oba ebikyamu ebiri ku muntu okusinga ebirungi by'akola. Munyenye eno Omukama agituwadde olw'ensonga nti okwemulugunya ennyo n'okutunuuliranga ebikyamu byokka si kikolwa kya Bwakatonda. Ku kino siyinza kusonga muntu yenna lugalo, kubanga abasinga kyali kitutuuseeko, twali tukikozeeko. Kino tukikola emirundi mingi nga tulowooza nti tusobola okukyusa embeera oboolyawo. Naye ekyewuunyisa, oyinza okulowooza nti mu kwemulugunya ennyo genda kutereeza embeera, so nga oboolyawo yonoona nnyonoone. Oyinza okulowooza nti bagenda kukutegeera, so nga bongera butakutegeera. Omuntu eyeemulugunya oba eyeemulugunya ennyo, emirundi egisinga tatera kulaba birungi mu balala, alaba bibi, alaba nsobi. Mbuusabuusa nti bantu bangi abandyagadde okubeera okumpi n'omuntu ayeemulugunya oba omuntu alaba ensobi zokka mu balala. Omuntu bw'atyo atama, tabeereka naye. Abasinga kye tutamanyi kiri nti buli bwe weemanyiiza okwemulugunya oba oli mu kutendeka bwongo bwo kukula mu ekyo, training your mind to complain more and more. Gwe sooka weebuuze nti mu kwemulugunya n'okulaba ensobi z'abalala zokka ng'ebirungi tobifaako, tobiraba, tobyogerako, ofunyeemu ki? Yes, oyinza okugamba nti bwe neemulugunya ennyo mpulira bulungi, kimpa eddembe muli, naye ekyo kikutwala wa? Waliwo okunoonyereza abakugu kwe baakola ku risaaki emu gye nakola. Abakugu baakola okunoonyereza ku bwongo bw'omuntu, ku ki ekibaawo singa omuntu yeemulugunya nnyo. That when we complain, we literally rewire our brains to complain. That when you complain, you learn to complain the more. You're wiring in this, you get wired in this negative pattern. What the researchers were saying is that in doing so, we train our brains to complain. Nga kiraga nti buli bwe weemanyiiza okwemulugunya obanga ali ku training, ekivaamu ng'ofuuka mukugu mu ekyo, awo obwongo bwo nga bwe butambulira, ng'obwongo bwo bukuguka mu kwemulugunya n'okulaba ensobi. Abo be bantu b'osanga ng'ogwabwe kwemulugunya na kulaba nsobi z'abalala kyokka. Abalala bonna ne bwe babaako ekirungi kye boogera ku muntu, ogenda okuwulira nga ye avuddeyo ne kanaye. Kale ayimbye bulungi, naye nga teyamunyumidde era omuwulira naye. Nga bwe mugambye ali smart kituufu,
naye baaba yenna ali muserebende. Okay, ayigiriza bulungi naye aleekaana. Mukozi mulungi naye kwegamba olinga naye zaafuuka naye yanoonya wali nsobi, anoonya wali kikyamu, anoonya bitegenze bulungi, ayagala byonoonese. Kaakati ate nno bw'okigwako n'ofuna omubeezi omwemulugunyi alaba ensobi zokka atasiima, oyinza okwejjusa olunaku lw'omusisinkana nga ye mubeezi wo okwegaye nga omuntu atasiima alaba ensobi zokka ayemulugunyiza buli kintu buli kimu bannanga amenya. Mukwano gwange nze naawe tulina okutambulira mu kukkiriza ne mu ssuubi. Kyekituufu abantu n'embeera ebitusindiikiriza n'okututwala mu kwemulugunya tebijja kukoma. Kyo kyekituufu. Ebintu n'abantu abatusindiikiriza okutwala mu kwemulugunya byo tebijja kukoma. Naye ffe tulina okulwana okusukkawo. We must try to look for the solution of the problem, to get away of acting properly when we feel negative. And the first way is not to train our brains to complain. Mikwano gyange nsaba tutunule katono emabega mu byawandiikibwa ku bakadde baffe Abayisirayiri. Katonda ng'abajja mu mikono gya Falaawo yakozesa omusajja we Musa. Musa okutandika mission eno yagitandikira ku biragiro bya Katonda. So it was God's mission, though he used Moses as an instrument. Katonda yennyini ye yalagira era n'amugamba nti njagala ntwala abantu bange mu nsi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki, nga y'ensenda zaanyeeyo. Mu kuva e Misiri, Omukama yakwata emitima gy'Abamisiri ne bawa Abayisirayiri ebyobugagga ebitagambika, era bagenda okusimbula okuva gye badde babonaabonera emyaka emiyitirivu nga bagagga bazibu. Kino baakimanya nti Katonda ye yali akikoze, kubanga baakiraba nti mu magezi g'abantu ku bwabwe ng'Abamisiri bwe baabeeranga n'emitima gyabwe mikalubu, kino kyali tekisoboka kuba bya bugagga ebyo. Basimbudde batuuse ku Nnyanja Emyufu, beeyerulidde, bafunye ekkubo, beeyongeddeyo. Gwe wamma olugendo nga lutambula bulungi nga bugamba nti lwatambula bulungi nga bwe baali balubaze. Kati laba obuzibu bwe bujja nga batuuse kumpi mu lugendo wakati, batandika okufuna kiri ekibeera kyenjogeddeko waggulu. Batandika okulaba ng'embeera yali badde ennungi okusinga bwe baali bagiraba, baabo batandise okwemulugunya ku mukulembeze waabwe Musa, batandise okwemulugunya ku mmere, ku mazzi, ku balabe baabwe. Okwemulugunya kuyingiddewo. Ekyewuunyisa mu mateeka ag'okubiri omutwe ogusooka oguyitaayitamu batulaga nti nti okusinziira awo we baali ennaku 11 zaali zibamala okutuuka gye baali balaga. 11 days. Era ebyokulya n'ebyokunywa Katonda bye yali abasobozesezza okufuna okuva ku balabe baabwe Abamisiri byali bibamala bulungi mu lugendo okutuuka gye baali balaga. It was enough, more than enough actually. Byali bibamala kubanga balina okutuuka okuvaawo mu ennaku 11, byali bibamala bulungi. Naye baamala mu kkubo emyaka 40. Gw'olowooza yali Musa eyabagaana okutuuka mbudde? Olowooza mbu baali balabe baabwe? Olowooza kwali kubulwa mmere entuufu? Nedda. Ebintu bye baali beesibako nga babiyita abalabe baabwe si bye ebyali abalabe baabwe n'akamu. Omulabe waabwe yali asinga obukulu kwali kwemulugunya kwabwe ku buli kamu, ku buli kimu, ku buli kantu. Wali okyebuuliriddeko nti okwemulugunya n'obutasiima bwo bikuttidde era bikufiiriza ebintu bingi mu nsi ey'omwoyo n'ey'omubiri?
nti era kusobola okukulemesa okweyongerayo ku ddaala eriddako ng'Omukama alaba tosaanidde kweyongerayo mu maaso olw'okwemulugunyako. Saba ompulirize bulungi mukwano gwange, nga bw'osobola okutrayininga obwongo bwo mu kwemulugunya era osobolera ddala okubutrayininga okukkiriza n'okulaba Katonda nti mu buli mbeera asigala nga ye Mukama, nti talina kimulema. The same way you can train your brain to complain more and more is the same way you can train your brain to trust and believe in God and his power. Mukwano gwange, bino kambi kugambire bwerere. Buli ky'oyagala okutuukako, buli gy'oyagala okutuuka, ojja kutuukayo, ojja kituukako nga Mukama ye mubeezi wo. Buli lutalo lw'olwana nga Mukama yalukulembedde, nkulayirira ojja kuluwangula. Teri agenda wadde kigenda kukwekiika mu maaso nga Katonda ali ku ludda lwo. Era wooka Abayisirayiri we baakolera ensobi, amaaso baagajja ku abakulembedde, ntegeeza oli Katonda eyabajja mikono gya Falaawo, ne batandika okwemulugunyiza abantu n'embeera ezaali zibeetoolodde. Amaaso baagajja Katonda. Saba nze naawe tuleme butatuuka gye tulaga lwa kujja maaso ku Mutonzi waffe nga twemulugunya olutatadde. Tumunywerereko, tumulemezeeko amaaso, tumwesige paka kuwulira bubi, tetujja kwejjusa. Keeping in mind that great things happen when God mixes with man. Bannange Mukama abeerera mmwe. Katonda muyinza wa buli kantu Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu, bannange gubakuume, gubasigaleko kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe.